Inside Story Uganda, real source of political updates. Paka wa Kawempe North, Honorable Elias Nalukola Luyimbazi, wali wano. Kawempe North Parliament gwe court gwe yajjayo. Tavanga yo, achaliyo. Tavanga yo. Oti asalawo akalulu yakabba. Ekyo kyoyagala. Naye ekituufu kiri nti nze ndiyo. Era ayinza okubeera sanction okuyingira mu kwanjula kwange. Honorable Elias Nalukola nkwaniriza ku telefine ekiro kya leero. Nange ndi musanyufu nnyo ssebo okuba wano ku telefine. Abatulaba eyo mwebale okusigala nga mukola. Amazima gali nti si buli akola nti agaggawala, naye ayagala okugaggawala asaanye kukola. Tukole lyekkubo lye tulina okuyitamu bwe tuba nga twagala okugaggawala. Ssente zino engabe enfukirire, tosobola kufukirira ssente ku bwavu n'obumalawo. Kyova olaba amanyi okupakasa ebibye ne bibimuggwako addamu n'afuna endala. Naye ate ono gwe baziwadde obuwizi gaana okumunywererako bizimugwako. Ekisinga obulungi gwe kwe kufuna obuvumu obwo obukola. Bw'oba oyagala kugaggawala olina kukola. Naye si buli akola nti agaggawala. Bwe kiri. Ku myaka 4 gye nakamala ku nsi, ekitundu kyagyo nkimaze enkola naye nkyalemeredde kugaggawala. Ekizibu kiri ku nze, kiri ku mirimu gy'enkola. Waliwo njagala ovunula ekyo n'okisoboka. Work smart, don't work hard. Tokola nnyo ina kukola smart. Ina kukola na makezi. Kati nkola na maanyi ne sitadde mbwa smart. Kyekyo. Waffe batusomesa mu Busiraamu nti saba Katonda akuyambe. Obeere ng'osobola okugaggawala naye mu makubo agatali gakulafuubana nnyo. Wabula amakubo agagukozesa amagezi n'ogaggawala. Osobola okulaba akantu nga katonotono naye n'okateekamu amagezi nekakujjira nemuvaamu akantu. Nyina ne Honorable Charles Romshana amuna maaso ku ggwanga Honorable nkwaniriza ekiro kya leero. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Webale nnyo nkujjukiza emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka's birthday run gya mulundi gy'omwaka guno 2026 gyakubaayo ku Sunday nga 12 omwezi ogwokuna April nga amazaalibwa ga Ssaabasajja ga ku Monday enkeera tugenda kuddukira mu lubiri lwa Ssaabasajja Mengo mujozi gw'ebiri kitundu teeka okugula emijozi nga 6 omwezi ogujja gwa March emijozi gigenda kujja Katale. Ogenda kugula ogumu, ogenda kugula emingi in bulk, ogenda kufuna akacupa akasawo n'aka t-shirt kojja okuddukiramu gulira abantu bo abaka abalonde mugulira abantu bammwe namwe abataakomawo mugulira abantu bammwe ne bannayuganda bonna wano n'ebweru w'eggwanga mwetabe emisinde gino. Omulamu era gwakulwanyisa Mukenenya gugamba nti abasajja tubiri basaale mu kulwanyisa Mukenenya okutaasa abaana abawala era kuno okumalawo sirimu by 2030 ng'omwaka 2030 tegunnaba kutuuka. Honorable Elias kano akameza ka mukulu lw'omusana oba kange kumukagabana muli banda ya Nakalama tukagabana mugabanaako naye bw'oba tomwesiga bulungi security yo kozesa kano zenenalokola tuyakulusaniya lumu saniya lwamunyagwa tonneekwasa security bw'olyanga tekumala kozesa kano. Ekitegeeza naawe embeera ogikiririzaamu bwensi eno ebyokugenda ne capati yo bagamba baka ku kantini bwe mutambula n'egundi tebikola. Wanga oli mukkiriza nga Katonda yakulembedde tebikola. Gwogamba otya wamma kituufu tugendenga ne capati yaffe sebo nkuyozaayoza okuddamu okulondebwa. Nali sikulaba nga twakoma kutali ssente eyo gye mwali mu kabbinkano naye nkuyozaayoza sebo okuddamu okuwangula akalulu ate n'olangirirwa. Ekitiibwa tukiwa Katonda ye nannyini buyinza. DR form wagifuna declaration form? Nze sizeetaaga abannonda we bali balamu. Ayagala okunziba yayagala kwerangirira ku mpapula. Mu gazeti walimu? Gazeti tennafuluma. Gazeti yafuluma ye y'ababaka abakyala. Ya woman. Naye abaami tennaba kufuluma. Eyinza okufuluma oba wiiki eno oba wiiki ejja. Okay. Parliament ye 12. Abegwanyiza okulondebwa kuba speaker okuba bakamaabo obalabi abakeesowolayo. Mu bawakalaba n'abo bayinza okujja oyinza tubulira ekibiina kyo
wate munatula kwa president akyali mu mpuku muyinza kuba temunnasalawo naye n'otubuulira muyinza okuba mukubaganyiza ku birowoozo gwe munaaleeta obanga temuleete naye speaker wa parliament 12 yandifaananya atya kwawukana nene gye mumalako mu mwezi ogwa Mei. Okusooka ewaffe ng'ekibiina tetunnaba kulambikibwa bulungi ku parliament ey'e12 naye mu kulonda speaker okubwesooka si kwe kubulya olaba ebigere bisooka omutwe mu buliri naye ate omutwe gwe gusula emitwetwe gusula wabwe gusula mitwetwe eri waggulu ebigere ne bisula emirannamiro kyekisooka ebigere bye bisooka okubwesooka si kwe kubulya mu nkola mu nnonda ya speaker erinnya lireetebwa buleetebwa obutafaanana nga kulonda kuno okulala we bagamba nti okulonda kulibeerawo mu mwezi ogwokusatu naye ate ne babanga muleete empapula zammwe bazikube mu tooki nomination ne zibaawo okwewandiisa nga tewakyabula ebbanga bwe mujja mu parliament mwenna olwo muba mutuukiridde bammemba ba parliament buli gwe basongako asobola okulya obwa sipiika ababaka 459 buli gwe basongako okujjako ndeza ex official asobola okulya obwa sipiika kakali nabwe kityo teweewuunya nga waliwo erinnya erireeteddwa awo nga gwe tolisuubirangako nga toliwulirangako awo oli n'abanga erinnya lye lireeteddwa tojjukira mu palamenti eno eriko Honorable Betty Namboze yaleeta erinnya lya General Moses Ali n'amwogerako ebitendo byonna n'agamba ono asaanidde ono mu butuufu naye ssebo yali y'omu ku abo abalina ebisaanizo n'alijjayo newankubadde nti yali naye asobola okuvuganya nabwekityo bano abazze tekiri nti olw'okuba bamaze okwesowolayo ne boolesa okwagala nti beebe enkomeredde ekirala mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi basobola okutuulamu ne bagamba nti ono ffe gwe tusibiddeko olukoba newankubadde nga ekyo tekijjaawo ayagadde kwesimbawo kubeera ng'erinnya lye lireetebwa bwe tugenda kwani asaanidde mu butuufu singa tubadde tunyumya ku bukulembeze tusobola okunyumya ku bisaanizo by'omukulembeze asaana okutuula mu ntebe eyo olwo bwe twanditandise okunyumya ebiyinga asaanye okuba nga amanye amateeka agafuga paalamenti nga rules of procedure nga bwe tutera oziyita asaana abeere nga mukakamu agumiikiriza n'awuliriza abalala mukakamu asobola okuba paalamenti ng'egyembalabamu owulira bw'oyogedde tuba kubanga tuli mu kulonda mu bukulembeze twali badde tugamba asaana abeere nga mukakamu agumiikiriza n'awuliriza abalala asaana abeere nga mumanyi asaana abeere nga amanyi okuteekateeka banne mu ngeri gye banaatambuzaamu ebintu naye engeri gye tuli mu by'obufuzi so obukulembeze ojja kusanga ng'asobola okulya ogufa ogwo ayina kubeera nga y'oyo atambula n'obukulembeze obulina abasinga obungi mu paalamenti abasinga obungi mu paalamenti kyokka ekyo tekimala era ojja kwesanga nga n'abo abasinga obungi mu paalamenti balina mukama waabwe nga y'omusajja ow'enkofiira General Museveni kyova olaba abamu abeesowoddeyo oli ayinza okubuusabuusa naye ono ng'ababe be yajja nabo batono anaasobola ekibuuzo kiri nti oli aduumira yagamba kikwoyo kalabi oli aduumira asobola okulagira abangi ne balondoone ayina abatono mu paalamenti era n'ayitawo bw'aba alina ensonga ye gy'awadde bano abangi era ogenda okuwulira nga batandise okukugamba nti ono nno twali tulabye bubi ono yasinga kati waliwo emboozi eyaliwo luli ku mulundi guli waliwo munnamateeka Jacob Olanya eyali akutte omanye ekifo ekyo kinene kyekifo namba 3 mu ggwanga bw'ova ku kifo ky'obwa pulezidenti oddako obwa vice pulezidenti obwa sipiika kikwata kyakusatu kati bw'ojja mu nkugabanya
eggwanga lino mu bukulembeze bw'otandika okwogera ku ani okusinziira mu bitundu ebikola Uganda ojja kwesanga nga bakugamba nti fe abeeno mwakyoli twali tufunye Jacob Olanya Jacob Olanya Katonda n'amututwalako kyokka ate era mu ngeri y'emu n'abeeyeebuka Eddiya nabo bayinza okugamba nti naffe tubadde tufunye ono lwaki ye taweereza ebisanja 2 ne bibeera nga bwe babaddenga nga Edward Kiwanuka Sekandi yaweereza ebisanja 2 mukyala Rebecca Kadaga yaweereza 2 ojja kuwulira emboozi eringa eyo naye ate bw'agamba ow'enkofiira n'amatiza bano ababa abangi ate oyinza okuwulira ng'emboozi eyo bagivuddeko nga bagenze ku ndala nti tewaliwo we twali tuwandiise nti abeera ng'aweereza mu kifo ky'obwa sipiika alina kumala kubeera ng'awezezza ebisanja 2 ezo zonna mboozi zigenda kujja mukama wange n'ensonga z'eddiini ojja ziwuliramu kubwa sipiika olumu tezibeeraawo ku mwanjo naye nga ze zimu ku ebyo ebibeera eyo emabega ng'emboozi enyumizibwa sebo olumu byolabanga ebirina okusalibwawo mu lukiiko olukulu waliwo eyo gye bakukutira gwolowooza lwaki oli yandireese erinnya lye kati ate nga nkugambye nti ekifo ekyo tekifaanananga bifo birala awo amannya we galeetebwa n'okulonda ne kubeerawo tewali nominations nga za bulijjo naye oli erinnya alireeta era n'ebirowoozo tutandise obikubaganya nga tuli eno nyina wembadde ku muleereetu ogumu ne basebo ne basaawo n'akalulu opinion poll amannya gonna ne bagaleetanga nawe bw'ogataddewo ne batandika okubuuza gwe olaba ani eyalisaanye olaba ani eyalisaanye so nga ate ensonga eyo yalibadde ng'ekubiganyizibwako ebirowoozo mu setteeserezo yokkoowonya luli nalaba nga if memory serves me right nga General Museveni yazze balondera kololo yatuulaawo njagala okulaba oba ddala bye nalagidde era ddala okubeerawo kwe kwali kwaki era embeera esobola okuddamu kati ekyo kyenkugambye nti njagala okulaba oba bye twasazeewo bye nalagidde bibeere oba waliwo ataabi akontana nabyo naye lwalaba atya it is secret ballot muganda wange waliwo abantu abamu nga buli lwe bamulaba ng'atuddeawo asanyalaze kyekibajjukiza ti omusajja naali siriyazi bwe tumala nitukola ensobi wano twandifuna akanyamberege abeera azze kulondoola okwagala kwalaba oba ddala kukolebwa nga bwakwagala waliwo abamu abaali badde nga oba oli awo mu ndaba y'abamu nga be baalisaanye okubeera nga balina ebisaanizo naye olw'ebyobufuzi nga naawe bw'oŋŋambye nti omukakkamu mu paalamenti tasobola si bw'oŋŋambye abasobola mmwe ate lwaki nedda nzijukira abayimirira nga tebabakkiriza kuyimirira ne mwogera emizindalo ne mugijjako mukulu Edward Kiwanuka Sekandi yalinga musajja mukakkamu teyatambuzanga bulungi paalamenti mu bukakkamu bwe nze ndowooza olumu ayinza okuba omukakkamu naye ng'ate alina ekitiibwa ekyobwa sipiika ddala ng'akijjamu twaligambye nti omuntu eyalibadde sipiika yalisaanye okuba nga talinaamu mbeera ya bulyakeryake obulabbayi obukenuzi olwokuba ekifo ekyo kinene omuntu akirimu alina kinene nnyo kifaananyi kyasiiga eri eggwanga lino yeffe baani ekirala okubaawo kwe bitendo by'aba alina bangi ababa mulabirako mu ggwanga lino naye nga bwe nkugambye nti bya bufuzi oba oli awo si bya bukulembeze oyinza okwesanga ng'oli ne bw'aba alinamu obutali butebekevu mu mbeera ye ate nga yasobola okutuusa obulungi emirimu gy'abakulu abo baba basalawo maaso ku ggwanga BBS telefina twegatiddwako omubaka omulonde ow'abakadde mu paalamenti yagenda okuba mu bitundu bya Buganda yabikiikirira oba yagenda okubikiikirira oba waliwo okubaganya ebirowoozo bingi kuba kubagamba kakoozi ono obukadde buli luddawo olabika ng'omuvubuka w'emyaka 5 kakati ndi oli mukadde naye nkwaniriza honorable sijja kwogera bingi lamusa kubatuliriza neyanziza mwami abeera yeeyubula ajja kujja ne ku kyabaliko omuntu nze nagenda ku kyabaliko obulemu ne bangoba kuba nga masiraba bulungi ne baŋŋamba ng'olimba giba myaka weja emyaka egisale si nkaaga mpisize tusize nkaaga lwakulabika nga bwendi okola doyiro nokulya obulungi
tobuuza nkoko byerya nagikuterako kuswala jajjiri yalo kyaliyo nakuva lwe nayiseemu just kati sikyali tamu yaweddeyo naye omala kulayira ekyo n'okireka amiina neyanziza mwami busuulu Salongo muganda wange njozayozaako kuba kakako kaali kakutambuza mpapula muganda wange olw'omusana nebaza mukama nti katonda tuwadde obulamu kubanga mulimu abafunye ebizibu mulimu abagenzi olwaleero mulimu abasimiddwa ate nebaza n'omukisa gutuweebwa BBS okujja tukubaganya ebirowoozo okuteeka ettaffaali ku ggwanga n'ensinga bwe neetambula. Amiina. Otusanze tukubaganya birowoozo ku Parliament ya 12 ne Speaker yandifaananya atya kubaako esobola twakubalabye naye kansula Lukola akabuuzo kamungi okenkuveeko ngende singa ekibiina kiba kireese muntu kuba no singa era tekweyongerako muntu gwe bwogera wali mu kabokisi owani kubonna ekisookera ddala ekibiina kyange tekinnannuŋŋamya tukyakaayanira obukulembeze bw'eggwanga. Ekyokubiri kubonna amannya ago g'oyogera nange mpulira byogere nga ngalabi ya nyanzi sinnafunako n'omwamperereza opinion yo wandironzaani tewaliwo yamperereza nakugambye nze sisobola kusiba lukoba kwabo ng'ate nawe olina owopate bwe ng'ate ne wali wennyini wali ku ntabwe wali ojja kuwulira nga Kakooza agambye nzuuno wano seboleka kunzigalira oyagala nkomewo wano ogambe Nalukola olidde ekigambo kyo tuli watugamba oli kuwona ate kakati okyusa amangu ago walumbi yogeda kankutomba birogere tukyakaanira obukulembeze bw'eggwanga mubukayanira mutyanga ne petition ya Kasiwantire yagijjeyo mu kooti kati mukayana kutwala kira mutya waliwo amakubo mangi gazeti ya Fulumad amakubo mangi agayitibwamu okubaaga embuzi osobola okugiva ku kugulu oba ku nsingo ab'omukinya bwe bataamatira gwe bagamba baawaaba musango mu mwaka gwa 2007 tebaawaaba musango era wajjawo awo embeera naye byavaamu wabiwulira embeera gye muli mukukolako lwaki amaaso ku ggwanga BBS telefoni nakwoli njagala kwebaza abateesa bonna bamaze okutuuka Honorable James Kakooza wa NRM Honorable Elias Nalukola wa NUP Honorable Charles Omushana mutunuulizi wa nsonga abali ku X mwe bali kuteesa n'abali ku Facebook live tubalaba Honorable James Kakooza omaze okulamusa naye njagala tukube torch mu kifo ky'obwa speaker Speaker wa Parliament nawo sotuulira okudikiralingira wana muri government nti omulala yegaseko waize mukaaga n'omukulu w'ekabula alangiridde kubanga okyali naffe yakatwegattako naawe enkwaniriza BBS telefina amaaso ku ggwanga nze Stephen Danson busula kwagaza benjagaliza Honorable James Kakooza Honorable Elias Nalukola Luyimbazi ne Honorable Charles Omushana nkujjukiza nti lwanyisa obulini bw'omuguzi n'obulyake nga tosirika when you see something say something aba State House Anti-Corruption Unit bwe bakugambye nti tosirika bw'olaba ebikolebwa ebityo ogenze mu ddwaliro ogenze bakola luguudo byattaka olaba birimu enguzi ensonga yonna totya akwata essimu balina essimu y'obwereere gyegenda okusomera akakiiko ka General Henry Isoke toll free abwereyo bakubire ssaawa yonna 24 hours nakati bakola saa 8 bajja kubakola emisana bakola ekiro bakola tebeebaka nga baweereza ggwe essimu 0800 202 500 0800 200 500 ya SMS oba WhatsApp 0782 era 202 500 0782 200 202 500. Honorable James Kakooza Parliament ye 12 yanibadde ne speaker afanana atya wojjidde nga amaze okusomera abantu abakavayo bali batano Anita Among Chairman Norbert Mao Pasis Namuganza Mumbejawe Bukono Lydia Wanyoto Mutende n'omubaka Odria weyondoza mu National Bamambuka bwotuuka akaluko kani Speaker Parliament
kansooke nteeko preamble ndooza abantu male okugyetegereza kubanga naliko mu parliament eya movement system nendaba engeri gye balonda speaker waliwo wapakabulo James Wambogo sekandi ayume abonna nabalaba ate bwe twakyusa ntugenda mu multiparty setting ate awo ne bikyuka naye nga ekibuzo kyobuziza kikulu nti speaker of parliament already bamulonda mu babaka ba member of parliament benyini kubanga ndooza constitution bwegamba speaker of parliament yandibaddewo omuntu ng'amanyira oluzize eziri mu constitution. One, oteeka okubeera nga gwe ajja okubeera speaker banno bwe balonze oli presiding officer owa institution ya house. Two, buli lwe baleeta matter on the floor toteekedwa kubeera ng'oginterrupting as a presiding officer. Oyiniriza okuwuliriza Nalukoola, Honorable Musana, Kakooza ne mugeneratinga consensus on debate ne mukola ekyo kisaana okuyamba ki eggwanga as a group. Tolina kuba ng'oginterrupting. No, as you don't debate, our rules are clear. The Speaker of Parliament, you don't. You guide. You don't participate in the debate. Rules are clear. Okay. Owulira ekyokubiri olina okufaayo ennyo nga protecting image ya institution mwoli kubanga nanyini kigwa yakola ki yakiweebuula kwegamba dignity of that institution eteeka okubeera nga weeri. 3, presiding officer, actually it was Professor Nsibambi ffe twafuna omukisa okubeera teeka constitution weeri erina amasiga aga asatu. We Speaker of Parliament oteeka okuba nga you are working interreliably naye nga toli independent. Interreliably otegeeza ki? Amasiga agasatu agata obeeramu eri essiga executive nebeerayo nebaawo naye nga byokola tebinterrupting amasiga gali malala for harmony. Kubanga tosobola kubeera awo n'ogamba nze ndi speaker nina namba 3 naye ndagidde chief justice akole bwati tosobola si bwe kiri kuba obwetengereza oba obulinnyiridde obwesigedda sirowooza nti sigeddamuzi liyinza okulagira parliament ndi bwoba otudde mu house kola bwoti. So a speaker must be careful mu roles z'ateekeddwa okukola okulaba naye where it comes worst nti bwe mugenda mu multiparty setting the winner takes it all nti party interest mu ekyo ekifo eteeka okubeera ng'ekiina buli party yonna ebeesinga omuwendo no buli party yonna eteeka okubeera ng'eri interested in that post kubanga an authority mu legislature byotokedde okukola naye where it comes ti multiparty setting party yonna eba eri mu buyinza yandiyagadde nnyo ebeere ne speaker nga waayo because they are going to implement the agenda of the house and the agenda of the manifesto. But as much as you are doing that oteeka okubeera nga oli professional mu byo okukola obutakola ki obutakoonagana na birala. That's the speaker. Naye kati today nti we have DP, we have UPC, we have JEMA, we have NRM. Buli mubaka yena agenda okwesimba agenda kwesimbira mu kibiina ki. Is Jema there? No. Jema yafunye naye wali mu yabadde yina. That means party nga Honorable Nalukoola yeyisanga nga Obote yeerabiranga Dr. Poka Wangase Mwogerere n'ayogera everyone wants to become president. No, but Jema is a party. Yes, in Sembaka naye Jema is a party. Toyogera ku NUP. NUP sebo yeddira. Oyogere birabyo oganye kuba na NUP. Obote yasoso wazanga binayi. Mbadde malayo. Wanyumisa byajogereko tubangayo mbate. Egenda kufuna omuntu waayo gwe n'esindika akola. Wa speaker. For speaker. Wa buli party eteekwa okubeera interested. Si bwe kiri kuba buli party eri mu house etekonsuete that post erina authority gyosobola okuadinga ku kibiina kyo oba enkola y'eggwanga nga bweteeka bayinza nokwetawo omu aba opposition ne baga katubinkane nenare abayinza okuleeta opposition
bayinza okutwala ne baga nti timwogere gundi nti senario yali mu parliament mu 2021 obawogirani Ssemujunganda bamugamba batula ku kirere baga nti awo Ssemujunganda temwomwogere Kadaga baali abantu 19 Ssemujunganda afunako buli 15 ate nga baali mu parliament mu kulonda yali wa kibiina ki ekibiina kye kyalina bameka n'abekibiina kye bonna tebamuwa ate nabo tebamuwa so kyenkugambye naye baleetawo basinga kunenya kibiina ki kiri nti mwenna temwamuwa mwenna abopposition bwe tewaliyo naye mwenna abeNUP temwamuwa n'abefudisi tebamuwa n'abalala so kakati awo okikulaga nti wabeerawo interest ezibeeramu eyo position 2 bwe kibeera nti kyakulonda kya competition NRM ina mechanism zaayo engeri gye balonda abakulembeze you express interest olumala oku expressing interest ne bakuvetinga mu seeke bwe mulemwa ne babasindika mu caucus fe constitution yaffe ya party yerina okukola emirimu gyonna seeke muyina okuyita okukola emirimu gyonna nti debates zonna ezibeera mu parliament okubeera nga zimaze okutegeezebwa ku caucus ne DPA na caucus n'ebibiina ebirabo bityo biri kuba omulimu gwonna oguba gujja bamumala okwegeyamu fe constitution ne bebeera local government balina caucus NRM batuula kakati all the time kuva 2005 okutuuka kati wetuyimiridde NRM ebadde erina mechanism zaayo engeri gyerondamu baspeaker nga tu expressing interest seke netuula ne vetinga ne mara resolution eyo negireeta mu caucus bwe mulema okufuna general consensus mu seke babasindika mu caucus caucus ne basalirawo kati nga my case nagenda mu by-election ya late Kasamba twali abantu 27 abamu ne bavaamu by urged points za NRM baali bagaa no kino ekifo late Kasamba efudde avaawa mu Buganda muwa Guleta Masaka mwena abeesimba muteekwa kubeera baki ba Buganda naye nga muli mu region yaki ya Buganda ne tusigala 14 bwe twasigala 14 abamu ne bagaa nti affe tetukyeyongere ne tusigala mukaaga ne bagaa noseke nega nti abantu abalina omulimu gw'okulonda n'okusalawo katusoke tubasindike mu caucus ne batuweereza mu caucus abantu mukaaga ne mbasinga bwe twajja mu house it was a different story ko bwe najja abantu bagaa no ono abadde wano kumala ebbanga 10 bwe tugenda okusindika mu East Africa muntu ateeka okubeera nga afaanana bwati ne bwati era nga bwogambye speaker bwateeka okubeera dignity ye decorum biki ebyo byonna tubaga nti katusindikaani kakooza nempita mu it was a general consensus bonna bakkiriza so kati bwe kiri nti parties olwaleero atunagenda ku parties mechanism NRM gye muze mugoberera leero ekoze kubanga tuwulira endorsements mbu zaakolebwa mu sec to maintain the status quo ku speaker ne deputy that's why gundi yaisemu yayogedde erigo interpretation wa NRM fe tulowooza nti sec ejja kutuula kubanga manya nti kino ekisanja tugenda mu kirala kyomwani wa pati aliwo yes abantu balondebwa bakola emirimu gya pati naye waliwo bagenda okuexpiringa bano bakole ki bakwate kati banaatuula ne basalawo kuba tugenda ku expressing interest oba omanya otya nekakoza naye agenda kujja so baba vetinge baleke batusindikire mu caucus n'ebibiina ebirala nabyo bwe bigenda okukola tujje mu house fenna ababaka babalukoola kakooza bal'omusana baga nti omuntu gwe tugenda okulonda twagala faana bweti bakkubira akalulu naye manya nti ekibalo kuba buli politics yena wali kibeera wakubala kubanga tibulira bonobeera DP nga olinayo 5 NUP yafunye 5 mu 5 NRM ina 329 kakati gwe ajja wesimbewo support etandikirawo olina okuperereza BNRM abangi bakuwe abeNUP nabo bakuwe osobola okuyitawo kakati
bw'obeera incumbent kizibu nnyo obutakubaganyako birowoozo kati bw'otunuulira right honorable Anita Amongo expectations ze abantu ze bamusuubiramu parliament eno asaana okuvuganya ku mpande 12 kirungi oli wa party olaba otya kasita obeera member wa parliament ebisaanyizo alina naye okulondebwa n'okuweereza kati ba honorable Nalukoola babaddeyo bebalina otubuulira engeri gy'abadde atambuza emirimu kuba nze mbadde mu East Africa ono amukulembereko emyezi tegiweze 5 ndowooza kyamwetegereza naye obutiitiizi bwe bumuddusayo si kunzirusa of course mbadde mbiraba of course mbadde mu parliament zonna nti first of all nti emirimu gye engeri gy'abadde agikola what is the interest yekibiina kyammwe obe bakuba omutwe gye bayinza okumuga ntodda wasavinze bubi kuba manye nti bakuteeka ku skero ne bakubuuza loyalty yo tukuwadde omulimu badde ogusavinga otya ebyo byonna babiteeka ku weighing skill kubaka ku skero kubakakozi ajja kuteekayo expression obintu olw'omusana ateekeyo Walukoola naye ateekeyo batandike okubatono bebagaa nti owaayi kiringa kati nga ojjukira bulungi Honorable Kadaga mu 2021 Seeke bwe yamusalawo nti twagala deputy ajje yakubulanya kujja 2017 olanya bamugamba lekera mama Kadaga sooka oleke bwe kyatuuka wali president nebeerakere nega nti luli ono twamugaana okwesimbawo yalina byonna naye for general consensus ne Harmony muviire ka 2021 bwe yagala okudda ne bamugaana nedda ssebo twakkiriziganya bubeera bulizi bwaz'amaanyi n'akomawo enkomero naye Uganda wetuuze kakoozo wa East Africa kakati bw'aba agenda mu parliament agenda mu nnyonyi Anita Amongo akoze oli yasavinga ebititi by'ensanja bibiri olanya bamugamba gira olinda kukwanga olaba buwakibuuzo ogenda kumuwa akalulu kakati waliwo kyewayogeddeko speaker abanamaanyi genkanawa wayogeddeko not interrupting abantu nga bateesa amaanyi kyentegeeza nalabako speaker omugaaga asinga saalinze singa Muzeeyi Museveni ali mu kulunda nteezi ndowooza yayamba mu kuyisa egirimiti oba 217 right honorable Rebecca Altwala Kadaga kiba ku speaker okulaba nga ekintu kiyitawo kufiirawo if it was not me it would be rearing cows in okujjako nga bamemba ba parliament bebalina obunafu in debating ne speaker tasobola kubeerawo n'agamba influencing a vote how emmata ngeri contentious Nalukonga usimbye kuuli omusana asimbye kuuli nange nsimbye kuuli nga tuga nti ababaka ba parliament this is a general consensus go presiding officer ngo nti nkoze bwenti era ruzigamba nti singa speaker takkiriziganya n'ababaka bano muyimirira abantu 10 ana era bw'akikola ruzigamba nti you can put a note on motion okulisinga decision speaker y'abakozi kati bw'obeera mu parliament ennafu but Ssekikubo yali alina motion remember ey'okugyawo commissioners mukyala Anita Amongo teyagikiriza nakujja ku floor and that's what I'm telling you but member of parliament abatamu supporting abatakiramu because member of parliament colleague you stand up nagireeta mwenga mweneko nkyekuga ekiri nakyogedde mu Luganda nti nanyini kigo yakola komao honorable Kakozi nanyini kigo yakola honorable Charles Omushana Walukoola bw'abeera ng'aleese ekintu Nalukoola ku Buganda yonna honorable Nalukoola nga namwe mukiraba kirimu mmeri why are you members of parliament mumugaano kudiscussinga that all right honorable Charles Omushana parliament ne speaker parliament 12 ne speakership Katonda amaanyi Katonda wakisa kati wabaddewo olukiiko lw'amaanyi nga tulina speaker the high command Entebbe Museveni was the chair Facebook live kwetuli n'emikutu gyaffe emirala nga X at BBS TV UG Bugembe Henry Nakawuka
kansala omulonda agayo bale kuweereza honorable Kakooza James kituufu alabika bulungi nnyo ddala w'abakadde Bugembe Henry yagambye anaakuddamu nga muzizo muzindaalo jambosa na bukyasa omukyala gobadde waggulu kakati ekibuuzo M23 M23 gye tuli ku palamenti ya 12 n'obwa sipiika ekibuuzo ekya mukulu busuulwa atagenda kulonda naye ng'abuuza Fabok Street nafe abatagenda kulonda kiki wandyetaaze mu sipiika in essence kyotegeeza nti sipiika wange yandifaananya ati yandibadde na bisaanyizo ki kyeŋŋamba ekitegeeza nti oyo sipiika wa muntu n'omuntu atali mu palamenti naye amuyinako share impact amuyinako share in other words nti yandibadde sipiika wa Uganda and you are right but ku stage eyo either Uganda tetuukangayo oba yavaawo yes I remember waliwo enkayana wakati wa the late Opakaburo ne mukulu Museveni kujjawo term limits I think yes nga mukulu Museveni agamba tusobola okujjawo term limits nga tugenda direct mu referendum that we can amend the constitution through a referendum nga mukulu Opakaburo amugamba toyina ngeri gyosobola kukyusa mu constitution nga toyina an act of parliament nga toyise mu parliament and I think if I'm not mistaken Kashiringi was saying RPS Rigo yali agambye mukulu Museveni that it can be done through the other way around nibayomba mu mawulire and indeed Opakaburo ndowooza omanye ebyavaamu so tusobola okuba nga bannayuganda part of the debate in the parliament and my answer is no so bw'oba obuuza qualifications nti speaker waani sipiika waffe si waffe ate lwaki banaffe tubasindika yandibadde waffe nga MP waffe ate MP akiikiriraani singa MP wa munnayuganda ng'omunnayuganda amuyinako obuyinza nga tanaba kumulonda ng'amaze okumulonda then omunnayuganda yandetaddewo sipiika kati ng'abantu mu constituencies bagamba Narukoola temumuwa o abannayuganda nga bagamba amuwe Narukoola kati nga buli area nga egamba MP waayo tuwe Narukoola. You get, but that's at another level. Kakati, let's first look at Parliament. Parliament, buyinza, MCA, watakola constitution. Twali tutunulira obuyinza president bwayina ne executive. Kati nga kitweraliikiriza. Because ebizibu bya Uganda yonna ebingi 9 ku 10 byava ku buyinza obungi president bwe yali ayina kati nga tugamba obuyinza obwo tunaabufuga tutya therefore kubufuga katuteekewo parliament tugiwe obuyinza bungi nnyo esobole okutuyamba okufuga president right so kyova olaba president tasobola kubeera ne cabinet nga parliament egiyisiza Parliament must approve cabinet ya president. So parliament wabanga teja approve nze ekitegeeza you can't have cabinet. Parliament wabate yisiza budget. President asobola kuba ne budget. But kisoboka bw'okuba president nga toyina parliament. So okwesimba ngo independent no wangula akalulu nga toyina parliament. Osobola kuba oyina ekibiina ng'abantu bakyagala ne bakiwa obululu naye nga toyina babaka abeesimbyeyo beesimbye abasobola okukola ki kubeera mu parliament kati byonna bino ebisatu bigata mu mukulu Museveni
naye mu history ajabadde nayo ever since mu history ya parliament eno azaafuna okusoomoozebwa kwa maanyi nnyo mu parliament nga parliament eyagala kuzaawo obuyinza bwe yandibadde nabwo kata mwali mwina the Young Parliamentary Association noja nobeerawo ne zipafo nga that time parliament ngekyayina watu ino nyankwero kiga ukoli tumusindo Sinji. Bwolinya wansi ekisinde yes. Kakati slowly mukulu Museveni obuyinza bwa parliament n'abujja mu parliament n'abuteeka mu ba members ba parliament abali wabweru. Otegeeza yabujja mu parliament n'abuteeka mu MP abali wabweru. Yes, kati abali wabweru ye caucus. So parliament kati si esalawo. Asalawo is the caucus. Mkonja kwa caucus esalira wabweru ne bajja mu parliament. Caucus tetula mu parliament. Because parliament ebeera parliament nga mutudde mu chambers. But mukulu Museveni ayita caucus state house. Right? Kyesalawo kye kibeera ekyo. Anti esala they caucus from outside bakokasinga bwe ne bajja ne baleeta ku floor. Anti baba basazeewo the decision of caucus kati in other words mukulu Museveni yazimba caucus nefuuka an organ above parliament. Okay, sibo kiina mu structure manyi maybe kikutawaanya sibo kiina kakati nga bw'olina akanankani mu kutu ne control system yo. Now assuming there was somebody in the Ministry of Information and National Guidance nga yagaa kata awo muleke kata oyo mujje kwenda kiika wano batulaba moderator naye nga moderator mulala absolutely so kata kyona kivudde mu history. Now wenjogerera leero so mbadde nkolaga parliament can impeach a president. But singa mukulu Museveni atuuza caucus nega atugenda kukujjako as a caucus emujjawo. Yeah, I'm looking at the it's an impossible. I'm looking at something which is not very possible, easily possible, but bwobola abantu caucus netwa negamba gwe katwe billion emu buli mwezi oeres tukujjawo bamujjawo. So ola ino okuteesa nabo so in other words because parliament buyinza obujjawo president ate president alina buyinza obujjawo parliament oba ne member of parliament. President alina buyinza talina tasobola kujjawo MP tasobola kujjawo parliament kusonga za nebanda woyo yakamulaga akandwa badde nzija ku ekyo. Now kati bwe mala okukulaga ekyo so we were looking at the independence of parliament naye ng'ekigendererwa kyali nti esobola okutuyamba ku buyinza bwa president. Kikyali ekigendererwa because bonna balonde kakati kwe kusalawo nti no parliament yeerondere speaker. Now ffe mu CA omanyi batusala ensawo ffe mu CA tetwalina buyinza bwa kwerondera chairperson ng'avudde mu abo be twerondedde. Sure. Yeah. Ffe obuyinza bwaffe bwali bukoma kulonda mu abo mukulu Museveni batuwadde. So he would nominate, I think he nominated 5 names, Wapakabulo, Kadaga, Mwaka, Justice Ntabugoba. Like the Judicial Service Commission. You can read the NRI statute, the later OCA. Katinga ye akuwa amanya atano. Nya atano bana. Mwago mwe tuino okulonda. Nga tokirizibwa kuyimirira ku floor of CA nogamba I nominate Kadaga, I nominate Professor Mwaka. oli abawabuwi but wamanya and that was by law. Yes, it was by law. The katiboyita bandise candidates what betugenda okulondamu kati mu parliament mwino obuyinza obwelondera gwe mwagala from within yourself. Mube nominating era ne mbalondamu fe twali tetuyina buyinza bu nominating kati ekyo ne tukibawa
mwerondere amongst yourselves. But katolaba nga bwagambye nti omanyi muno nga n'asalawo is a caucus. So already that means the Speaker of Parliament is going to be a creature of a caucus. You get? Bwaba akola accountability tagikolera Parliament, tagikolera caucus. And kankwecho kulabirako mu kalulu ka chairperson kakalulu ka bakyala vice wa mukulu Museveni ku lw'abakyala Anita mchala Anita Munga ne mchala Kadaga nga bali mu NEC mu kalulu kale mu NEC mu campaign because it was an open campaign nga mchala Anita Munga agamba nze nga ndi speaker tebasobola kubeera o motion of displeasure against the president. You remember? Ngagamba oli siwe yali NRM yagira mulukwe. Why? Because yakiriza motion of displeasure against the president. Na yenganze ndi mu ntebe eyo tekisoboka. kijja kubaho Kandi arafu mukulu Kakoza alimbye ate nga alimbye nga mukadde. tebalimba alimbye eki mwekyo Alimbye gamba speaker MPs chemwagala speaker tasobola kukigaana. Already amaze okugamba nti bwemba nga ani mu ntebe tewasobola kujja motion ngeva ku floor to express displeasure. Displeasure meaning sasanyuse MPs wale bagamba kiri mukyokka twagala okulaga obutali bumativu butali kusanyuka tetuli basiimu kati omukadde Saabakadde agamba ekyo tekisoboka but ono kyagambe kyagenda okukola kakata ndoza omukadde kyayogera kituufu kitekisibe kirina okuva kakati jagala nkyuke mugambe kakata oli yagambye ye nga ali speaker ekyo tajja kukikola era futo mulonda. But auntie, the question is simple, Amma. Nti, obeera speaker. All the speakers all over the world, by standard, tobeera mu debate y'aba members. Kati gw'onookigaana otya? Anti ye amaze okugamba nti mu campaign ye eyamufuula vice agamba Kadaga okkiriza otya motion of displeasure against muzeeyi kakati ye nanganze bwe ndibeera mu ntebe eyo tekirijja kati okiwulidde right now bw'oluba ng'olina motion eyo terijja kujja kakati terafu nkugamba mukadde Saabakadde bw'oba ng'oyogera amazima ate mbisalayo ekisobo kati gamba sijja kukulonda tekisoboka kakati okyumbako omulondo oyagala omulayiza ebintu byagenda kukola tebajja kumuteeka mu gazeti ate lwaki ejja kubula asooka kijeyo now so parliament ne tugiwa obuyinza to impeach. They can impeach their speaker singa atuuka nga tagiramu bwati tagala but anyway now let's look at issues ezaaliwo zikuwa ekifaananyi speaker gw'oyetaaga gwegenda okuba naye. Mukulu Museveni mu kufa kwa Nebanda oyo mbaka yafa yagamba ono afudde enjaga alidde ebiragalalagala mukyala Kadaga agamba muwala wange tayabiragala therefore katunoonya amazima ne bateekawo komiti ey'abali omunsi egende ekoleki enoonyereze indeed yafudde ekyo. Mukulu Museveni kyasookera okukwata bali omunsi ne dokita yali atwala samples naye nakola ki Dr. Nzivua namukwata. Now ne bafuna report yaabwe nagamba over my dead body parliament egenda kutuula ate teyatuula teyatuula nkikira bulungi teyatuula kati endala kyengamba kiri nti Mukulu Museveni amaze okulaga nti bw'aba tayagala parliament etuule tesobola kutuula kiriza parliament nafu kubanga tagiinaako buyinza butigana kutuula kakati njagala ŋŋambe nti ono because tasobola kwesimba ku bwa speaker lwaki atya every MP qualifies mukadde bomugamba tondeetera bizibu byange but bw'aba
bwabanga wakulonda njagala nga oba ina MP gwayina owa NRM waero ndasobola okuba MP mukulu Museveni naga temuyina kutwala atugenda kutuula tekisoboka. Now the second one was mukulu Museveni yagoba MPs aba NRA NRA bani abo the rebel group ya baba goba nsereko kati bwe baba goba mu kibiina group yaabwe bunagamba ingeri je twagobe mu group ya fene parliament bajemu cyara kadaga nagamba nedda kati bana atula wana njya ko bafunira ka bench bali baje kutula ku carpet emusamu ne genda up to the Supreme Court akidemu ani mchara kadaga atana sidira so sirabawo ntosobola okuddamu bene speaker mukulu Museveni gwawandikire baluwa nagamba kakoza mugobye lwacho mugobe have discovered is a youth gobana wanka kakoza mukada janabayenga ko mpira therefore mujeyo olina gamba no sobola kumujjayo eteeka ligamba kino na kino. You remember ku kesi ya Tumukunde ngabago in parliament wanji ngabamugoba mu parliament orabo kirese bulungi ngabamugoba very good kuzika tugoli wa mazema na yetu Tumukunde assigning ebaluwa ya resignation naduka mangu nagamba speaker langa omayichi mbadeko I was under duress emunde zimbadeko mu matumu mugongo wa I have not resigned second nagamba what I have with me is a resignation letter the seat is declared vacant nese kanne yali mutufu ati ngaba yes nziraga byo kabade mchamu kati nkuwa speaker mukulu Museveni gweyeta nkuwa speaker goyino okuba naye that omuntu assigning ebaluwa I can sign a letter ngona resigning kasta speaker agamba I have ngebi ya Robert Mugabe do you remember which one Robert Mugabe ya China amaje ngaganye okulekulira speaker nagamba I have a letter of resignation of the president ne bamuja kose because yasoka ne kala kasa onajiragira onagamba nayo kwaki mukadde muleke wano gwe eri wandi kanto ine baluwa of resignation speaker nagamba I have a letter of resignation and I have accepted kati na yanza nokwera so bagamba nyine baluwa kamukuru kakoza alikulide aye tumuyoza ayo tumusima olwa spirit enungi nnyo and the city is accordingly declared vacant abananga sina makoroza ina you go to court so kat oye speaker in summary therefore yes speaker gogendo kubana yogo yetaga is Archbishop Rwanga so Archbishop Paul Semogere oli munadini atai ayoga anyali awo chara bisi ayagala ala kusembera biveko noga wahimu nange sina kubitegera sina awo bugate busembeza nivinyo yaweddewo kakati jiro linda and must end gamba mulimu tinafunye simu ngabeto byogede kunafunye simu we gamba weti ne weti iza nokube mu bana gamba kagati bayizo kuyisa wonyonyi kyone kiriwo naye ekerezi tesobola gamba mase genda maso because wali wanabona lukola ne Honorable Mshana whoever is in the race deserves to be speaker but the incumbent still has more chances to win because she still has the numbers Sembo Ivan bote bolowozeza Bugembe Henry Nakauka nawe notesanga boteseza Oscar Kalungu ye agambye mami usulada tulibera tyane speaker atasobola kugenda mu nsi ez'amaanyi ola sanctions twetaga speaker tugata konge gwanga atanonya mulimu atali emotional oba ali scandal free kulwange noza Honorable Mao yalina qualities eza speaker omulungi nga omugenzi wa Pakabulo Oscar ali Kalungu omulangira Ndawula Richard Mukasa ali Kitende abebaza Kamusoyi agambye Kamusoyi ovubikwe nebaliza Honorable Elias Nalukola naye lwaki teyesimba okubwa speaker ze Kamusoyi bisanyiza abina no abantu bali boza speaker ina kuba na lawyer ne siwe kino okuba buli muntu na Honorable Kakozo na asolobwe yimbamu Salongo Geoffrey Kibirige Kitende gaye mwebale nange ndiye nononya wa Sentebe LC1 wa Kitende CLA
bakuwe ate tetukulinako tabu balonda ddi kulonda kwa mu March tebanatubuulira date wanabe Elias Nalukola waliwo omwami ono aleseemu akagundi Honorable Chairman Mao atabula kibalo kyawo wa speaker kubanga in fact waddukayo nga bamaze okusaininga cooperation agreement kati mumutegeera bulungi former president general kibalo kikyaleeta mu race ya speaker dakiika ntono kubanga sigaze dakiika si nnyingi nkwadde bbiri ekisooka endagaano gye yagendamu bwebanga ddala ab'NRM bagikkiririzaamu naye obudde bwayo bulabika butuuse ne buggwako nga kuletekunabaawo eyinza okuba nga tesobola mutembeeta kumutuusa ku ekyo kyayayaanira okufuuka ekyo kimu ekyokubiri yo yeemuyambye mu kiseera kino ng'ekyaliko bakandidates be tebateereddwako bakandidates be NRM bw'abadde ng'aleese ekibiina kye okuddamu okulwana okufuna abamemba ba paalamenti ekirala kyenyagala okulaga ssebo Ssaalongo nti kiba kirungi oyo yenna ayagala okufuna ekirungi okuyaayaanira ekinene oba oliawo bw'aba afunye ekitonotono bw'oba oyagala kitonotono n'obeera ng'akasaaleko okaleega mu kinene bwe mutuuka okukkaanya basobola okukuwa kino kyennyini ky'obadde oyagala akasaale kaleege mu mwezi naye ng'oyagala munyenye bw'ogikwasa osekera mu kimugunyu kati Chairman Mao anoonya kiri asigaze kino kyalina kyogamba kakati gw'olaba nga akagaali kasobola okusika ekimotoka kirukululana toyina numbers bwe kibanga kituufu nti General Museveni yamukubye akaama nti jangu awo Mao asobola oba oliawo okuwadaawadako naye bwe kitaba kituufu aleeza akasaale mu mwezi bamuwooyewooye nti owaaye kakkanako leka tukuwe wano oba obwa prime minister ng'obwo kisoboka kibalo kirungi mu byobufuzi okutunuza eri oba oliawo n'ofuna kino nga ne kino obadde tosobola kifuna oba kubanga tolaze nti kiri okisobola era okyagala nze awo wentunuulira nakugambye dda noono yennyini ono aŋŋamba nti Nalukoola lumba namuzeemu dda ekisooka namugambye ekibiina kyaffe tekinnasalawo ku nsonga eyo ekyokubiri you can express interest ekibiina kyaffe ensonga zino tekinnazisalawo ku kisanja ekyo ekitandika mu mwezi gwa Meeyi ekyokubiri namugambye nti ebibala ebituufu bw'obitunuulira okujjako ng'olina kyoyagala okuyisaawo omanyi mu kwesimbawo si buli eyeesimbawo nti aba agenderedde okuwangula naye ku bwa sipiika buno amazima gali nti oyo asobola okuwangula ebyaddala nga si kubaako mesegi gy'atuusa abeera awagiddwa General Museveni yasobola okuwangula okusinziira ku mbeera bwefaanana kaakano naye osobola okujja ku bwa sipiika awo mu kukola speech yo ne wabaawo ebigambo eby'ensonga by'oyogera ensi n'ebimanya nga keeka akatuuti k'ofunye ebigambo sibula bannansi sigenda kuddawo kandekawde bannansi abatuwuliriza n'abatulabye mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwuliriza nze ebigambo bye njogedde wano nze mbivunaanyizibwako naye naawe ovunaanyizibwa ku ngeri gy'obitegeddemu alright Honorable Elias Nalukoola Luyimbazi Kawempe North MP elect ate MP Honorable James Kakoza nanzewo budakiika bubiri obusembayo obwo obeeko byosibuza abantu nene yakubuuza Chairman Mao kibalo kikyaliko wano munkolagana yammwe akyasobola okwesimbawo enkyali muto constitution egamba myaka nkaaga saagala bajja kukola kaapiiru kati mpezeza nkaaga mwena saagala banneekwase wa constitution egamba nti ntandikira mu nkaaga kati ndi mu nkaaga mwena yes ekibalo kya Mao kikyalimu bingi kirimu bingi lwaki kirimu bingi first of all parliament yagimanyi nti omuntu okuyitamu mu parliament toka kubeera na majority bamemba ba parliament balina bameka ba DP enuupu eyayina abawagizi nga bagamba Ssemujju Nganda
bamugamba gwe tetugenda kuwa kalulu nakubadde tuli fenna ne bakawa kadanga. tutulekako Tomi aba FDC ababe baamuwa bwe tebaamuwa baamuwa sooka ewuwo ati kyenkugamba kati ne vice we yenyini agambye tetutulanga ku mmeeza kati amaanyi agenda gajjawo gagende mu babaka 529 afuna akalulu. mobilization skills zisobola muyisa ziri luddawa omwerabidde mawo mu mobilization musajja mulungi Owengabi agende mu wefumbi atwale obusika bw'okiraba gye kiri era gwe oli muzinyi bulungi okola bulungi obusika bw'effumbi katubukuwe otya wefumbi asikire wafumbe Honorable Namuganza ono tomulaba mu mbavu siri ku personal issues mugambye tebana bakola gazeti obadde si kukola gazeti neze nkubuulidde nti ffe enkola yaffe y'NRM okulonda sipiika ebaddewo weeri engeri gyetulonda era ekyaliwo tennakyuka. Buli anaayita mu katiba ng'ali vetted ne seeki ne bamulonda mu kokasi oyo gwe tujja okuyisa mu palamenti ya ye12 kubanga aba-NRM ffe tusinga ki ffe tulina namba the winner takes it all. Njaga okusiibula bakadde bange abampa omukisa ndi mu kufumba bakadde banno bakadde bannange ndi mu kufumba naye nga tugenda kufuna police shift ey'abantu obutaddeyo kubaweereza kubasimbya ku district abafuna akasente zigenda kutandikira ku mitwalo 3.5 mu July naye sente zigenda kujja buzi ku ssimu 3.5 buli mwezi abakadde balobingire ku ntono nnyo abakadde bana ebizibu bingi baba balwadde nyama ntono gayo eri mu nkwawa tebakyalya bisiike tuba proposing ne medical insurance care buli mukadde yenna asukka myaka 6 tuli mu calculations okulobinga government kubanga omukadde oyo ali senior citizen ekyokubiri obulwadde balina obuli common buliyewo bulinga bya mirundi 3 pressure sukaali prostate and n'ebirala bisobola okujja non-communicable diseases ez'amaanyi ku bakadde naye singa ofunako obuwezi bwa medical insurance care contribution nga gavumenti egiwadde ate namba si nnene abakadde mu Uganda tetuli nejjajayo weri abeera electorate wamu abeera gondi gundi yamutwala Jacqueline Mbabazi mukyala amama Mbabazi yamutwala nze ntwala bawano nalukola tanaweza simuziwa omukyala ebigambo ebisemba kuwa sipiika waliwo abuuziza ani alina numbers ekyo kiddamu kyeri kyembadde ngamba parliament si yeronda tosobola kutuulawo n'ogamba bali olwedde bange sipiika teyandolondedwa kala kyobalaba enonda gyetulanamu sipiika yenonda yaliwo okubeera impartial bulungi. There was no party twalimu no party bya movement, that's a fraud twalimu no party arrangement, so enonda eyo yasigala nga yenonda ya leero. Now mukulu Justice Ntabugoba yali omu manya president Gyatuwa okulonda mu chairman wa Constitutional Assembly naye at that time yali principal judge. Kati kufuro okukola campaign nga yimiridde tuli kufuro ali kufuro nga mwe muyino okulonda muyino okukuba akalulu ku judge mwe should I even be campaigning nga babanga temubumpa by appointment mubireke mbivuddemu. You get, because it had become politics. Anagamba sobola kubanga ndi presiding judge ate ne munonda kochi ne munonda ko ne munkuba kwa akalulu. But anyway kinyagalo kugamba is tetuchali ku level eyo. Tetusobola kutuuka ku level eyo. And kumao mukulu kakoza politics za Uganda ziri dynamics zayo ziri complex.
because toyinaamu mukono mumaawe okubeera minister for justice and constitutional affairs. Tokiinaamu mukono naye mukulonda wano nonda mu house no tokiinaamu mukono nze nonda mu house kyeŋŋamba wa minister kuba minister of justice and constitutional affairs. kiri clear constitution eri clear naye wano okulonda speaker kyagamba bajja kulagira nti bwe tulabye already is a minister of justice and constitutional affairs. Ekyo tokiinaamu honorable ya participating mu kubeera kwe anti kyentegeeza naye mukulonda speaker have a right. you know right ne kaguse ensonga gyali tatulabe tokiinaamu mukono. Ekyokubiri tosobola kuba speaker kati nga si mukulu Museveni. Ekyo naawe okikkiriza. And Nyankole we have a problem. Ngole ettaka lennyini bwe bateema kapa enjuba bwebanga tenaba kuggwerayo wabeera akazikiza katono emmese tesobola kulaba kapa negamba ima eba ekyatya because it's still early, anything can happen. So calculations eziri awo kyova olaba endagaano y'okusayininga Mao ng'asayininga ne mukulu Museveni ayamulaga waasayininga mukulu Karugire ate esobola okuzibwa mukulu Karugire teyali Todongo Todongo naye yali kumpi awo naye ayamulaga nti take on yali mukulu Karugire kabe kasinge therefore ayagiwandiika yali mukulu Karugire because yali amanyi obakola ki oba sayininga kati simanyi oba waliwo endagaano gye batayipinga mu kompyuta kati sibimanyi ebya Uganda olowooza Mwai Museveni kyandibanga yagambye ku Mao nti oyinza okuba nogamba bagenda kubeerawo ne speaker ne deputy speaker ne deputy speaker ne deputy speaker bayinza ogamba bagenda kubeerawo ba speaker babiri ng'omu musajja basatu omu musajja anything can happen. So ebya NRM sobola kwogerera nkya so ebya Mao bigenda kumpola ne mukyala Amonga naye waali naye simanyi gye yava gobadde omanyi gye yava yava mu FDC webukedeya omanyi gye yava ne mukulu Kakooza atuuka okulya obwa speaker agomanyi gye yava n'otakola oburugo omukyala Amonga eno gyava manyi engeri gye bamuzimba kati ebintu bya Museveni mpozi bw'oba ogamba kuloosa naye waliwo mukasa sembeyo kano mukasa onakubuuza honorable Omushana simutegedde bulungi kugamba Ssaabasumba nti ye speaker oba wasana wa speaker yaga ye speaker naye wadde otegeeza ki qualities of the speaker kya Archbishop yazina nti Archbishop yazina speaker gwayagala awulira ebigambo ebimugambiddwa okuva eri abadde soogana gamba nze kakati ngenda kuteeka mu maaso n'oteekawo nokano n'okoleza ne kano endala wano nedda sikiriziganya naye lwaki lwansonga nti kyaki erina structure gyayo ebintu byeyitamu nze ddiini ngisoma ngimanyi oli mukatoliki mulungi ndi mukatoliki abakatoliki tuyina structure za part of structure y'eddiini system zammwe nywevu bweyobeera basabira omusibe buli lunaku buddiini gyensoma ne bwemba olwaleero okusala ezekawungeezi tusabira abali mu makomera so tekyetaaga kuŋŋaana abo babadde baagala kuyisawo byabwe kati obasala ensobi nti kyabadde kikyamu okuteekateeka okusabira abasibe kikyabadde kikyamu ekereziya kyabadde kikyamu si lubaga jeno Museveni ye mutuufu okulambika nti mwakoze bubyaki yabadde ne reason zaayo si ya bbaluwa sebo jeno Museveni yabasoma ddiini gyensoma kyaki yabadde ne reason zaayo ekereziya yawadde ensonga tuzibalekere okusaba ne kwongezebwa by the way it was postponed bwebagambye kwasaziddwamu ne kwongezebwayo mu maaso kuyinza okubaayo essaawa yonna abakulembeze mu ddiini bebintu bya Katonda byongerayo you look at it Katonda basabira buli already baba ayagala honorable Goza ne wantu okusabira abasibe kifo kinyiza okusaba lwaki oyagala genda lubaga n'otagenda luziro wali kya ate nalyo ddembe honorable Goza osabira buli weyagala abakatoliki si bakola sebakola ebirowoozo by'owulidde yabateesa nga bwe mbakuleetedde njagala kubeebaza honorable Kakoza honorable Nalukola honorable Omushana katugende